Tukulamusiza ssebo Kadaama TV weebale kutuweereza. Nsiimanye empeerezaayo. Wano wennyini ku mukutu we nasinzira okuwulira amawulire, okuwulira akakodyo akamu. Obukodyo si kamu. Obukodyo obunnyambyeko mu mulimu gwange. We njogerera mbuzayo nnaku bunaku nzira eka. Naye nsaba nange nga baneko nange nyongerezeeko ku ebyo bye mpulira. Nyongere okuwa ku bannaffe abanajja amagezi. Nze wano mu nnyumba mwendi okusobola okukendeeza ku mirimu nagaana okuwalampa eddaala nga mbagamba nina kantoolooze ekyo n'ekiwona. So singa nali ndi walampa n'alibonyeebonye nnyo kati kyanyambako okukendeeza ku mirimu walampa osiimule lamp holder, walampa osiimule waggulu ku wardrobe, walampa osiimule waggulu ku ceiling. Nabiwona. N'ekirala waliwo embwa baginaaza ne bagikuba obuwoowo. Bw'oba ozze mu nnyumba n'osangamu ebintu ng'ebyo olina kubalaga nti obitya. Nnyo olina kubalaga nti obitya. Era nze nabalaga nti embwa ngitya naye bagigulira. Sifuluma wabweru mbeera mu nnyumba era olugiraba nga bagigulidde nga nkubawo olugye nannyingira so nga sigitya naye kukendeeza ku mirimu. Waliwo ogunyonyi bagunaaza ne bagukuba obuwoowo. Era olina okulaga nti nagwo ogutya togusemberera nagusemberera. Buli kimu ggwe ebyolaba ebitakukwatako nnyo ebyo bikapakapa balage nti obitya. Ekyannyamba nange amawulire nagajja wano omuwala eyagamba nti baaleeta embuzi n'adduka ne yeesibira mu kisenge. Nange kyekinnyambyeko okulaba nga sinaaza kinyonyi sikiwa mmere sirongoosa we kisula. Sinaaza mbwa sirongoosa weesula sigiwa mmere. Naye munnange eka naakutanda n'obyeteekako nti ojja biko. Ojja kuba otomedde kuba emirimu gijja kuzimbirira. Totunga ngoye bagambye waffe tetutunga. Nze bampa wano empisa okutunga ne bagamba simanyi kutunga. Era ekyo ne nkita. Batunga engoye n'engalo naye nze nagaana ne bagamba simanyi kutunga. Ne baŋŋamba nkunye engoye lwali busitookisi ne mbagamba nze simanyi kukunya. Simanyidde ddala ffe waffe tetukunya ngoye. Era n'ekyo ne kinnyambako. Bannange emirimu gino ogimu w'otateekamu bwongo tomalaako era nze singa saakozesa ku bwongo n'okuwuliriza Kadaama TV emirimu gyali nkalubidde nnyo naye we njogerera nnaku bbiri nzireeka olw'ekisa kya Mukama nsobodde okuwangula. Weebale kutuweereza ssebo. N'emmere balwawo okufumba. Nze nabasalira magezi nti sirya butto era nga ne banzikiriza neefumbire. Kaakati okwo ate we baba tebaliyo mufumbiro mufumbisa. Kati ezo ezimu ku ngeri ezinnyambyeko okulaba nga nkola ki nammaliriza. Mubeere bulungi Mukama abankuumire. N'ekirala ennyumba erimu ebiyenje erimu obunya. Bamanyi okuyita ne baleekaana jangu okuba ekiyenje jangu okuba omunya. Naye oba weebase bakuyita okuba omunya oba ekiyenje obalaga nti obitya. Tokigezanga n'okikuba bali kuyitanga buli kadde mbu jangu ogyewo ekiyenje jangu okuba omunya. Byonna obyewaliranga ddala okukendeeza ku mirimu bannange. Kino kiyitirivu naye ebimu obyesalako nga ggwe ng'okozesa bwongo